nti ebigendererwa by'ekibiina n'ekisinde kya People Power by'ebigendererwa by'omugigi gwaffe nti ebibiina ebibaddewo ebikadde ebiseera ebisinga babigulawo mu era ya independence ebigendererwa byabyo byakulwanira independence gye twafuna ddi edda nti ne bagulawo zino ate bino NRM n'ebisigadde bo babigulawo kulwanisa bannakyemalira abakola ki abaali eri kati bamala obajjawo omulamwa gwabwe gwakola ki gwaggwa nti kati bo ebiseera byabwe by'omu maaso bibali mabega nti ekibiina kya NUP kyekibiina ky'omugigi gwaffe nti kiguddwawo olw'ebizibu byaffe kugambye bafawunda baakyo ndi omu ku bano Honorable Kyagulanyi Waliri ekimuleeta okumujja miziki bulumi ekinetana okujja miziki okunzija mu ddwaliro lyange buki bulumi bwetunalewusa kimujja mu kyalinga okukola amateeka ge buki bulumi era omulamwa gwe tutambulira bulumi bw'abannayuganda Uganda buli ki unemployment abaana battibwa watali musango basibwa tusosolebwa tunyigirizibwa teri malwaliro n'ebisigala ebizibu biri endless nti ate bali abali mu government bo bekusa tebakolera ki gwanga eri mwami byabakama n'akakiiko ffe tukimanya kolera mwami Museveni no doubt neffe twaze mu kalunga tukimanyi nti akola ki gyali nga bwe tubasumagiza ne tubayisaamu ekibiina tugenda basumagiza tubajjemu neki ne win bino byetufumba bingi nnyo guno omugigi gwaffe tegusoboka nti gupulaninga kino nakiri gutega waneeno omanyi kano kazanyi kabaita kano kalabye kantokayo kaliwo akalya kati katuzanya mwami Museveni kati mutaze empiki nnya kati ali katalya kawakola ki ali ku kala gyalwanira fawo twavaawo dda dambalo gyemanyika nga omulungi andaba oli kumu n'essaawa zino era nga wano wentudde ndi Kamokyanga ntudde ne Minister of Health ewa Kawempe Republic ate nga batugambye ambassador wa Kawempe Republic mu Uganda. Simanyi ngeri gyayingidde eggwanga kuba kyemanyi apo zikyali nzigale naye agenda bituwulira byonna kansoke mbabasoka ababuuzeeko semusanyiza okulaba nange nesimye okubeerako waneeno naawe muganda wange twakoma okulabagana mu mayinja g'ekyambogo nesanyiza okulaba nti wekyali mugumu amanya n'eddoboozi Dr. Roy Ssemboga okuva mu Kalamatendo Kawempe era nga nkolanga minisita w'ebyobulamu era ndi wano ku official duties ne president wange Ahmed Oluutu ne CDF naye waali mukulu Roy Ssemboga kansoke ntwala omukisa guno okwaniriza mu ggwanga lyaffe Uganda kuba engeri gy'ova mu ggwanga eddala naye mu bitonotono Dr. Roy Ssemboga oli mu NUP ogenda kwesimbawo ku wa MP Kawempe South kyekyasinze ensonga kyeyasinze okutandula okujja okukiikirira abantu b'e Kawempe story yange y'okukiikirira abantu ba Kawempe okuweereza eggwanga eva mabega evira ddala mabega 2013 nze ndi musajja musawo nali nsoma obusawo mwaka wange okusatu omwana wange gwe nasooka okukolako yafa omulwadde wange yasooka yafa teyafala kuba nti nali simanyi kyakukola yafala kuba nti system yali rotten ti omwana twamukebere kimuluma ne tumunyonyola ekyokukola naye mu laabu temwalimu byakozesebwa eddagala teryaliwo n'abasawo tebaaliwo naye nitaki teyaliwo n'ambulensi teyakola ki teyaliwo so nzibwe nti bwe nasalawo ne ŋŋamba nti tekingasa kubeera musawo mulungi nga ne mu system eri rotten ne ŋŋamba kanneegatte ku abo abapulanningira eggwanga lineeno kambere kengatte ku abo abakulembera eggwanga lineeno bwe nti bwe neesimbawo e Makerere nefagiru pulezidenti w'e Makerere era nze kuva dda nga n'ekiruubirirwa eky'okuyingira palamenti ne ŋŋamba nga n'ekikiri abantu bewaffe e Kawempe South so gwe gwali omulamu omukulu naye along the way nayiga ebintu bingi ebitaka okukyusibwamu ate mukama nanyamba nenkolagana ne muganda wange era mukwano gwange pulezidenti addako Honorable Kyagulanyi nga tufaanaganya ebirowoozo nga naye n'obulumi bwe bumu ne twegatta ne tugamba nekiki nnyo katukyekwatiremu ne tuteekawo ekisinde kya People Power twakironkingira bugiri mu kalulu ka Sumaani so then bwe tuvaawo nga omanyi politics bwabiira ne tutambula olugendo luwanvu nnyo so atumayo ku eno interview ne tukola NUP so neyinza okwesimbawo kwange kwava ku mulimu gwe nali negomba okukola okuva obuto kati institutions ozireka wakuba gwabadde akulira institutions mu People Power temanyi nemu NUP era yegwazikulira so zisigala wange ogenze mu parliament singa oba ogenze omulimu guno gwenkolera ekibiina gyenzijjaako mirimu mirala osobola okubeera omusawo nga ndi mu byobufuzi osobola okubeera omuyimbi nga ndi mu byobufuzi Honorable Kyagulanyi muyimbi nekimugjaako okulembera kisinde ate n'emirimu emirala gyakola ki gyakola kati ffe guno omugigi ogwaffe gukyuseemu nti omugigi ogwaffe gwa byafaayo okweyisanga owa bulijjo kibeera kya bbeeyi gy'oli olina okweyisanga ebyafaayo bikola ki bwe byalagirwa so nti kati ffe wano nti ogenda mu palamenti twongera kusitula ddoboozi
lya NUP nti bwe ngenda mu parliament bakitegeeza nti ne institution zenkulembera nazo mbanzi wadde eddoboozi eddala kukoza ebiseera ebisinga ebinyigiriza abaana mu institutions tubisa mu babaka ba parliament naye kati kabasindikeyo omuntu owaabwe nabakola eki nababoogerere so gwe mulimu nkyakukakalebya paka ssemateeka bwali ŋŋamba nti gukwasa omuntu omulala. Mu kisinde kya People Power oba ne NUP waliwo enteekateeka y'okusunsula aba candidates okubeera nga bafuna candidate omu ku buli kifo. Embeera eno kyemmanyi naawe Kawempe wammwe yabatuukako kuba kyemmanyi toliyo omuweka weeteeseteese otya singa tatanda n'otayitamu oba kyonna kyonna ekijja weeteeseteese otyo okubeera ng'ofeesinga situation eddakawo maaso. Kati omulembe ogwaffe abavubuka ebiseera ebisinga for us to discuss ambitions not precautions twetegekera ebiseera byaffe twetegera bye tugenda okufuna so okutya nina okukkiriza nti ekibiina kya NUP kyembaddewo okuva ku ntandikwa mbadde musaale mu kukizimba omusingi nagusima twagusima ffena n'abalala naye nga si ensonga lwaki balina okumpa nsendoza ekibiina kiba nga kitunulira abakulembeze ab'omuzinzi abakulembeze agenda okuweereza abantu abakulembeze abalina DNA y'ekibiina ndowooza yenze gwe balina okukola ki okutunuulira naye nze nina okukkiriza nti akakiiko akalondebwa nti kali competent enough kesimbwa ekimala ekagenda kukola ki omulimu omulungi kati bw'obanga omuntu nganze nga tolimu kuyugayuga nakutya godde eri bbali n'okola ebintu byo noleka akakiiko kubanga ko kimanyi kalonya candidate akola ki asinga kyemmanyi nti bonna bonna bali nabo mbakira mu buweerezi mbakira mu royalty y'ekibiina mbakira ne mu ground by the way so era abantu bakawempe kuba ino People Power nabo baagala omukulembeze alinganze baagala omukulembeze abakuliddemu omukulembeze ategeera ebizibu byabwe ffe tulina obuzibu bwaffe Kawempe South gyenva nti omukulembeze aliko essaawa zino eno taswana mu constituency talinamu wadde ne office nti kati ebiteeso byaffe abisangawa twandibadde tugamba nti okay kale agenda mu parliament n'ateesa ebibye naye walabye ne ripooti yavudde ku sikowa kadi ya parliament yafunye 7% max bwe yafunye tebukusa na nkoko tebwenkana na myaka gye so kati omukulembeze agwana okukola ki okuvaayo ne baleeta abakulembeze ab'emmizi abakulembeze ab'omuzinzi nga Dr. Roy Sembogga. Speaking of okubeera ng'okulidde Kawempe briefly njagala ompeko ka background ka Dr. Roy Sembogga ng'ovudde ku bino bye tukumanyiiko nga health minister wa Kawempe Republic Roy Sembogga yani? Roy Sembogga ye omwana yakuzibwa maama okusinga ekyo nkyogera olw'ensonga kikuwa background yange mu Kawempe ti nze ndi mutabani wa Ruth Nakyejwe ey'Eddirengo azaalibwa mwami Lubowa asinzidde Ttula so ntera okuba nti muzeeyi wange yina obuvunaanyizibwa bungi nabeera nnyo ne maama wa Ettula Kawempe Ettula gyenkoze eki gyenkulidde wensinzidde ogenda mu masomero okusoma wensinzidde okukola emikwano era wensinzidde n'okola ki n'okusoma Mukama yannyamba okuba nti nali nfaayo nayingira Makerere ku busawo bwe ntuuka e Makerere eri Kawempe era Mukama nannyamba ndowooza olwa values zange naye byenkiikirira abaana Makerere ne banneesiga okubeera guild president waabwe bwe nva mu guild president ya Makerere nensigala mu Kawempe Mukama era nannyamba nti obusawo nali mbukola ki busomera Mulago era gye mbukolera nti nze ndi wa mukisa nti somedde Kawempe nzalidde Kawempe kulidde mu Kawempe somedde mu Kawempe nkolera mu ki mu Kawempe in other words nze Kawempe so Kawempe Kawempe yenze nange nze Kawempe nze Kawempe ndiki endi musaayi so ffe Kawempe twasazeewo nti ebizibu bya Kawempe bigenda kugonjoolwa banna Kawempe omuntu atabuuka mwala tasobola kumanya bulumbi okola ki bw'oyitamu era tasobola kutegeera nti gwetaaga omuntu atafiirangako omwana mwala tasobola kutegeera nti omwala guteeka okukola ki okukolebwa omuntu atafiirangako omwana olw'omusujja gw'ensiri eziva mu mwala tasobola kukola ki kitegeera nti ffe abavubuka waffe abalina emirimu sitekansi bayoola enkya n'eggulo nti ffe abavubuka abaana baffe bakola bwa nekolera jange tekirina okukoma nti ffe ogenda mu interview n'ogamba nti nva Kawempe makisa abiri oba okoze eki oba ozisudde nti kati bannakawempe tusazeewo nti yeffe enkyukakyuka gye tukola ki gye twerinda ensonga lwaki omwana owabe gwe beereredde omwana owabe gwe beekuliza avuddeyo akwate ku bizibu byaki bya bannakawempe. Roy, singa omuntu akubuuza why of all political parties ezaaliwo oba ng'otandika politics wo mu Makerere nojja nove Makerere nojja ne weegatta ku mukulu Robert Kyagulanyi ki ekyakusikiriza okwegatta ku Kyagulanyi? Nti ebigendererwa by'ekibiina n'ekisinde kya People Power by'ebigendererwa by'omugigi gwaffe nti ebibiina ebibaddewo ebikadde ebiseera ebisinga babigulawo mu era ya independence
ebigendererwa byabya byakulwanira independence gye twafuna ddi edda nti ne baggulawo sente ate bino NRM n'ebisigadde bo babiggulawo kulwanisa bannakyemalira abakola ki abaali eri kati bamala obajjawo omulamwa gwabwe gwakola ki gwaggwa nti kati bo ebiseera bwe by'omu maaso bibali mabega nti ekibiina kya NUP kyekibiina ky'omugigi gwaffe nti kiguddwawo olw'ebizibu byaffe kugambye bafawunda baakyo ndi omu ku bano Honorable Kyagulanyi Waliri ekimuleeta okumujja miziki bulumi ekinetana okujja miziki okunzija mu ddwaliro lyange buki bulumi bwetunalewusi kimujja mu kyalinga okukola amateeka ge buki bulumi era omulamwa gwe tutambulira bulumi bw'abannayuganda Uganda buli ki unemployment abaana battibwa watali musango basibwa tusosolebwa tunyigirizibwa teri malwaliro n'ebisigala ebizibu biri endless nti ate bali mu government bo bekusa tebakolera ki gwanga bebituleeta wano eno nekyo ng'okitadde ebbali nti kino ekibiina kyabavubuka nti bwogenda mu bibiina byonna ebibaddewo genda mu DP genda mu FDC genda mu UPC ate eno ndowooza yange si ndowooza ya mubaka Kyagulanyi mpa ndowooza yange genda mu NRM tewaliwo platform gye wabavubuka ffe batuyita tukozesa nti mpitirayo abaana 10 babeere awo baweeyo omutwalo baweeyo 2 kikomaawo nekyo kino ekibiina ekiwa omuvubuka ow'omugigi guno eno platform okusasayizinga talent nga bw'ajagala tunundi abantu abali kakiiko akafuzi wenyagala ombulire neeke ya kibiina ki eriko omuntu w'emyaka gyange gimbulireyo emu sigimanyi teriyo mbulireyo electoral commission ya kibiina ki ng'ekulembera abavubuka nga Keya Jeremiah yalaba emyaka baana miki migi mito neraba omulimu gwe bakola nti basobola okusikiriza abakandide nti abasoba mu mutwalo nti kino eno ggwanga to lirina obuvunanyizibwa buli eggwanga lirina okuteekwa mu mikono gy'aba baki abaana abato ffe tugenda okubeera n'ekiseera ekiwanvu bali bakibosire bannamukadde bo bali mu kulya ttaamu egenda taweza myaka 2 ku nsi tusobola kukola luguudo lugenda kuwangala myaka 5 kola genda kukola ki givugirako yensonga lwaki bo mufo ky'okuzimba amalwaliro okujjanjaba abantu baffe ebbanga lyonna basazeewo kukola ki basazeewo okugenda kutwala abaana webweru ku musolo gwaffe bewola ssente mufo ky'okuzimba amalwaliro bakola ki basindika abaana webweru bo bejjanjaba bwejjanjabi ssente ze baspendinga mu 2016 nga batwala abanabyabufuzi ebweru bajjanjaba gali lisobola okuzimba kiruddu 10 kati yeyo ensonga lwaki ffe abavubuka mu mugigi guno eno tugenda kugulawo ekibiina ekyaffe ekigenda okusolovinga ensonga ezaffe ekibiina kino kye mwakaggulawo already ekyatandise facing challenges nga muzino eriko ennaku zino eno yeya kala ya redi mugikayanira n'ekibiina kya UPC oba isse egamba kala eno ya UPC anjagala just kumanya opinion yo ku nsonga eno UPC yagambye tena buzibu na kala isi erina obuzibu neki ne kala ndi ate kati ffe twewuunya nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okubeera free and fair ate kenyigidde mu ntalo kalwa n'entalo ezitali zaako nekambeko kangu ekyokulabirako musemateeka waffe isi bwe yarecevinga ne mufayiringa alaga 2014 alaga nti kala za NUP ziri 3 red white ne navy blue bwekitegeera tebakomplaininga then people power mara kifuna ekibiina twabeta kulitalaba bano bafala bali basomagidde balooza abagezi ati kuzayo mujjo gwaffe gwanjawulo bali basomagidde nga beebase ne tubanyakula ne tuteekawo ekibiina kati beenoonya akakwate konna gokisaanyaawo mukazanyo kayo kennyini otwakola ki otwabatuuza ne tubasiiga eddagala kati libanoze kati balwanira mu kutiya nenga tukoze ki tumaze obbasiba kati ewakabange ba mirundi 2 nti 1 UPC mubeere fair muli mu kibiina ky'opposition mulwanira buyinza tulina ebinyigiza bannayuganda nkumulitu naye gwe n'ovaayo kayanira kala mu butuufu kikyoba otegeeza eggwanga nti gwe UPC ku bintu ebinyiga abantu tugende mu sabulijjo gye musinga okubeera ab'amaanyi era ngo enguudo ezitama teziwera amalwaliro agakola tegawera ffe tukwogera ku ebyo muze mukole ki mukayanire kala nze ndowooza UPC ekoze disservice eri abamemba baayo n'eri n'eggwanga naye then okuddako eri mwami byabakama n'akakiiko ffe tukimanya akolera mwami Museveni no doubt naye ffe twaze mu kalulu nga tukimanyi nti akola ki gy'ali nga bwe tubasomagiza ne tubayisaamu ekibiina tugenda basomagiza tubajjemu neki ne wini bino bye tufumba bingi nnyo guno omugigi gwaffe tegusoboka nti gupulaninga kino nakiri gutega waneeno omanyi kano kazanyo kabaita kano kalabye kandokayo kaliwo akalya kati katuzanya mwami Museveni kati mutaze empiki nnya kati ali katalya kakola ki ali ku kala gyalwanira faawo twavaawo dda tubala kirala so njaga gumya bannayuganda nti ebizibu ate n'abantu bakimanye nti abantu bagoberera Kyagulanyi olwokubanga red
UPC badine red banga lyonna teina abantu yes abantu bagoberera Robert Kyagulanyi abantu bajoyinga NUP olwebyo betukkiririzaamu kwa nawe bakola ki bakiririzaamu era nsaba bannayuganda bonna abali eyo kala bagikube mu ngeri erumya olwo muganda wange buli amumpanga agisabudde okuva waggulu paka wansi manyi bane munda yeerimu naye ndowooza era yeerimu njagala tugisabule tukole ki tulumye eggwanga olwensonga bino si bya kkala bino ebizibu byaffe binene kusuka kuki kusika ku kkala oyo koko nga twogera ku bizibu ki ebiruma bannakawempe gwe nga Dr. Roy Ssemboga byolaba byoyinza otandikirako singa oba ofunye omukisa n'oyingira mu paliamenti ekisooka kuba ekikulu bannange nti kawempe erimu abavubuka bangi tebalina mirimu naawe betandikiddewo emirimu egyabwe gavumenti ekola ki ebabirika omusolo mungi bizinesi zaffe tezikula mukimanyi 90% bizinesi 9 ku buli 10 eziggulwawo teziweza myaka emeka 5 zifa lwaki zifa olw'ensonga nti ababeera mu palamenti bagereka emisolo miki minene kujjo bizinesi tezisobola kola ki tezisobola kukula kikyensookerako kakasa nti tuteekayo bill etteeka tugenda kubaga etteeka kitaka tutandikirako kakasa nti abavubuka baffe batandikawo emirimu egyabwe gavumenti tebajjaako omusolo wabula gavumenti kyekola ebateeramu ki omusimbi bizinesi zisobola okukola ki zisobola okukula ekintu ekirala ffe waffe obuyonjo kintu kizibu nnyo tulina emyala nkakaseetonya gibimba gikola ki gidda waffe tugenda kunoonyayo abantu tukwatagane n'abavunaanyizibwako tulane nti emyala gyaffe gikola ki gikolebwa naye balinaffe ffe tulina ebyalo nga bina biramba birimu bannekolera gyange banyinaffe bakola bwamalaaya ati terabwagala naye nga banoonya ekyaki ekyokulya tugateekawo ebibiina ebigenda okukola ki okubibayamba tubakuŋŋanyize wamu then tubasomesa n'obasomesa engeri gisobola bakola ki obbajjamu eyo embeera beeyingiza akasente akaabwe then ensonga endala ne bano abaana abavubuka bannange bano bambajja ludo mbajja ki n'ebisigadde naye tugenda baterawo ebibiina ebyabwe tusobola bafunirayo waliwo kye bayita collective marketing tubafunira akatale akanene then nekyetugera okubeera eddoboozi ly'abantu because katulaba waffe bagerese omusolo gw'amayumba rent wa bbeeyi n'ebisigadde ebitutandikira kukola ki okulwana naye nekyatula kutumbula ebitone talanta esinga eva kawempe kuva ku mupiira genda ku bikonde genda ku kuyimba talanta esinga ekola ki eva waffe kyenyagala omanye by the way nze ne musambi wa mupiira oli musambi wa mupiira yes nasambira kekel Kampala Kids ne Butindo nensambira university Makerere University siri talent njirina ate ojja ne wano era nawo sobolawo ogitegedde naye ngitegeeramu naye ne talent ekola ki ejeri laba Dr. Joseph Kamena basadi genda abana abawangula Olympics medal abatwangula emidaali mu junior championship bonna bava kawempe naye nga nogenda ebweru okulwanirira kusula fulaga ya Uganda twalina kwesoona mu mbeera yaffe yaki ey'ekinaku olaba embeera gye balimu tubalwanira fulaga ya Uganda so tebalina okukola ki so kati ffe tutandikira kye tulina tuzimbe talanta yaffe nti nnyakikola ntya ng'omubaka nti one tujja kulaga amateeka ate so tubateerawo minisitule esaanidde okutumbula ebitone byabwe sikuva kweno gavumenti bera fresh kid ng'akubye hit mbw ate agende mu ssomero kyokka nga abasoma tebalina ki tebalina mirimu ono omwana afunye akwaki wayingiriza omulimu kyokka si kye kitusingako nti obalaba omwana ng'alina talanta batumbula mutumbule eyo bakola ki nebamutwalira katosindike fresh kid ku ssomero nga ne muzibe talina school fees kibanga no ku stage oja school fees nabeera nki ne baganda be so nze ndoza gavumenti ya Mwami Museveni tekyalina kyegamba ggwanga terinayo kirowoozo kipya kyandikoze ekisinga nze ndaba kisobola okukola okuyamba eggwanga eno kukeera ku makya ne basiba engugu zaabwe ne bagamba bannayuganda mutusonyiwe eggwanga lyamwe likwatya liiro naye banaagaana bannayuganda tugenda bakwata tubanyweze tubasibe omuguwa tubawalule tutweddiza eggwanga lyaffe. Briefly Dr. Roy nga tumaliriza obubaka bwo obusembayo eri bannayuganda bannakawempe gyova then n'abaana ba institutions by the way kuba kati essaawa zino eno bali waka obubaka bwange nja busindikira abavubuka okusinga mu ggwanga lino kuba basinga obungi then ne bakadde baffe nja kumaliriza nabo nti buli muvubuka ali eyo kikino kyekiseera bwe tulina okulwana tutangaze ebiseera byaffe eby'omu maaso ffe nga kennyini then n'ebyabaana baffe bwe buli ali eyo ng'olowooza nti Ssemboga Roy yakukolera ky'olina okukola mbukojjakojja ebyange yakola ki yabimala dda obeera weerimba buli omu yeekwatiremu olw'ensonga nti naffe bwe mwesiga tugumira ku ggwe nti amaanyi gali mu bumu amaanyi gali mu bantu njaga kakasa eggwanga nti tewali
era nkiddamu nti tewali kisobola kuyimiriza abantu singa baba bazze wamu ne bagamba nti ekimala kikola ki kimala nti so buli muvubuka ali eyo kekana akaseera tugambe eggwanga nti ekimala kimala twekwatiremu mulaba ECB ekola vulugu mulaba Museveni byakola ne LDU n'abasigadde vulugu ebyo byonna tusobola bimalawo singa twegatta nja kumaliza n'obubaka buno nti pulezidenti waffe atugamba nti ne bwabukolwa nga bwekuŋŋaanyizza engo bwegitwala tekola ki terinnya kati no tisinango fengo buno kegakolwa twekuŋŋaanye tukole ki tukatwale te ne bakadde baffe bannange mutuweredde ekiseera ekimala naffe twagala muddeko ebbali mutuwabule tusobole okukola ki okubaddizaayo kyennyamiza nti ate bakadde baffe essaawa zineno ffe abaana bebaweredde ffe betusaba rent betusaba okulisa abaana baffe ate nga batunze buli kimu nga balowooza nti bagenda kukola ki tugenda bafunamu nti tubasaba bakadde baffe bakyemburesinga mu mutima mulungi tetubasindiikiriza ne twagala naffe tukole ki tubakolerereko then mulimu bakadde baffe ab'empisa embi abatagala kuliriza bali mu opposition bali ne muki ne mu gavumenti nti gwobadde mu opposition wesimbayo emirundi 5 bwekyogamba nti mu bantu bokozi nabo tolina mwana gwe guruminze omukulembeze omulungi omukulembeze aguruminga banne yalaba ekkubo n'akwata ekkubo n'alyaga ne banne weesimbewo ekisanya kimu ekyokubiri leka nomulatale ntekole ki ejje nemwe muleme kwesangaani nga Museveni nemwe wa mulinyire muki mu kijigo gwaffe so mbadde nsaba buli mukulembeze aliyo temunfuna bubi eno ndowooza yange mweyise nga winikiza teyafudde bannange nammwe muweeko bannammwe ki space endala luno olweyo lwakyagulanyi lugenda kuweera eno ndowooza yange nkiddamu lugenda kuweera buli nsonda mu gavumenti n'abadde beerimise muki mu opposition ebyo bye byange mukama abampe kyemusinga okwagala tweyanza nnyo ku Roy Ssemboga tubadde ne Dr. Roy Ssemboga nga tunyumyamu naye ye Minister of Health wa Kawempe Republic era nga agenda kuba nga akiikirira abantu b'e Kawempe omwaka 2021 byonna tumusabira buwanguzi byonna byonna byakola naye nga abawadde endowooza ye ng'omuntu abagaba ebigambo si bya people power si bya NUP wabula ndowooza ye ebigambo byonna bye muwulidde so temubiteeka ku kibiina si ku Kyagulanyi si kwani wabula mubise ku Roy Ssemboga naye era mubirowoozeeko so bifumintirizaako birimu amakulu by the way kuba ndowooza omuntu bw'obeera ng'olwaninze emirundi 5 nga towangula osobola owaamu omulala naye n'agezaako tomanya ayinza obba kusinga ku mukisa alright damba lugemanya gange muno gwe mukutu gwobaddeko teweerabira subscribe nga gwabadde ndaba yagenda ku Facebook page yange eri muno osobola okuba nga video zange zonna oziraba yamwebale nnyo mwebale ddala mbaagala nnyo eraba